So kati mukola ki mwabuga opposition ekola ki kati nze siri wa opposition ndi muna Uganda alaba ensonga mu ngeri y'enjawulo n'omulimu gwange gwakuwabula bwe tunula polling station eza mwami Museveni ziizino wano katunulewo n'aba police eno bagiyita aka nakugambye era gye natandikidde DF teyinza kufuna yadde kansala kugombola ne chairman w'Eroshi wano bayinza obutamufuna nakugamba Kasibwa nti yaliwa n'emyaka 10 nga yatukiikirira Lubaga kiki yayogera mu parliament olinayo kyomanyi kibugu ekyo ekigamba Kasibwa nti yayimira ku floor parliament n'akyogera nga si bino ebyawalagi Kasibwa bwe yagenda ku floor parliament yakayanira walagi yamukayanira atya etteeka lya walagi lye baaleeta ne balirwaniramu ne munne Nambooze okakana nga balifunyeemu ssente ng'etteeka lifudde ana betukonjestinze wano 10 bavuganya muntu omu lwaki constituency zinaana mu emu eziyina avuganya n'ogamba nti era okyambuuza ebya 226 ntulinawo essuubi eriwangula era onkuddemu ki Lubongo yanga mumujje nakubalidde wano constituency ate programu ya leero njagadde nnyo so ngamba otya mbu Nyongola ayitawo ano opposite kati lwaki twatakayo Ssenyonyi kwa muzanda Kasongo lwaki tutekayo Ssenyonyi nga Zambali bwe bazaala mu constituency eyo Zambali wa South walidde ku ssente ezo Zambali waluta maguzi walidde ku ssente ezo ssente za Zambali abaziridde nga bangi wa South waluta maguzi kati nonye ekibiina kye ky'NUP ekiganyo kati olwalo kamera mpuuga gwe kenyini nkutunuulire nti mu kulonda kuno okwa 2021 okumanya nze entono lya DF nga nkiraba kibe ate nga tugenda kuyiga tekirina mugaso gwonna mu kuyiga ne bw'olifuna kansala omu bw'ati kansala nga buli kansala DF gwenaafuna ono kojja wange ajja kuba yeewangulira 10,000 buli kansala DF gwenaafuna omu tekisobola kufuna mbaka wa parliament ate mbaka wa parliament gwenaafuna mbaka wa parliament ompaaki kakadde naye nga kakadde naye nga mbaka wa parliament ombaka wa parliament ng'efunyaani sooka ombuulire mbuulira kubali ku lisiti Abedi Bwanika oyo Abedi Bwanika bw'akomanga wano nadda mu parliament oyo yekka nja kuwa 3 n'empuuga yennyini mpuuga eyadduka mpuuga eyalimu okwesimba ewaabwe Erwengo najja ewaffe Mukungwe luli twali tetumumanyi kaakati bino ebizibu bye byamule wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afuna okusomoozebwa ofiiriddwa olwazizza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo kasobola tutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Ssentamu Mukasa Sewanda muna NUP eyakola tactical withdraw mu leesi ya Nansana municipality era nkakasa abamu kuba wandiikidde ekitebe nti njagala kwesimba wano njagala kaadi kwesimba wano taliiko munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mu kugumbya obuwangwa mu kugumbya ttaka Ssenta mbuuza abantu banya bano bassiba abatulaba abatuwuliza n'abatugoberera gye musinziira mbalamusizza afunye obuzibu nkusaasidde naye gwafunye ebirungi mu bulungi okwebalizaako naye ku birungi ebyo byofunye noonyayo waakiri omuntu omu ali obubi obeeko akatono ennyo k'omuwa okumuyamba naye gwayamba ali obubi okwebaza webale nnyo webalire ddala omukisa guli eri oyo afuna agaba so si afuna njagala kwebaza alina gwakozesa omulimu naye nga tomusasudde oba olina gwe wakozeseza n'otamusasula okola kyattendo naye ate mmwe abatusasula mwebale nnyo mwebalire ddala ayinza okuba nga ye bw'akimanyi nti naye gyakola tebamusasula amanyi Isaaya 3:3 Isaaya 3:3 wagamba nti zikusanze gwanyaga so tonyagibwangako naye ate bw'olimala okunyaga naawe bakunyage nze teri kitabo kya ddiini kye simanyi Bayibuli naakagisoma emirundi egitaka wansi wa 6 era oba onowakana nange mu Bayibuli oteeka okuba nga weenywezezza n'abasoma Qur'ani nze nsoma tafsiri kubanga ye Qur'ani enzivunule mu Luganda ne mu Luzungu mbisoma ne mbimanya kale eri abantu bangi
abakozesa bannaabwe ne batabasasula. Naddala kati nze ngeno gyondaba mirimu gyange gyenkola omuntu mubuulira nti consultation fee ya $20 n'akukubira essimu n'akumalira obudde n'abeera ku ssimu eddakiika 30 akyayogera akunnyonnyola bino okubuuza bino akubuuza biri n'omala obimubuulira ate n'amala n'atasasula sente. Nali njowooza olina vali gy'ogenda okunnyongerako kye bayita consultation nze mba nkubudde kye nteekwa okukola. Naye ate njagala kwebazaamu ak'ensusso abalina amannya gaffe amaganda nga mu woofiisi mwe muli omulimu gwammwe omukulu gwa kukyaya baganda. Kojja wali okitegeddeko nti bw'ogenda mu woofiisi oyanguyira okukolagana n'omunyankolera n'okolagana n'omuganda. Nva Nakawa wonkubiridde essimu ono. Nakawa mu by'emisolo. Naye ensonga eno nagigendako luli nendaba omusajja muganda nampesa amakoona nga buli kyaŋŋamba kyakunnemesa. Oyagala sasula musolo aba kubanja musolo saagala oyogere birala nkugambye n'engende Nakawa naye nenkolagana n'ayina amannya amaganda n'akola buli kintu nga nnemesa bulemesa. Nkedde olwaleero Nakawa nensinkana omusajja Munyankole bamundifaalinzeeko ne mugamba njagala kola kino na kiri n'ebimu obwedda yampabula n'okumpabula nti kino wakoze kikyamu ng'okikola bw'oti wali tebakikkiriza kyusa tukole bwe tuti nga tansaba yadde sirinjaga buli kimu akikoze mu ssaawa ezitawera 2 ng'oli yantambuza ennaku 3. Nkigenderedde nnyo ne bw'olaba ba RDC kati jangu wano ku mulamwa guno gw'aba RDC bano aba Museveni eyatigomyanga banne e Mawokota wano abadde Kasiba Ntono personal assistant wa Betty Kamya. Personal assistant we gwe bayita Kasiba Nte bamuwa RDC empigi eyo ng'alinganga ava ku maazi. Kwegamba ne bw'abeera wa poliisi ne bw'abeera wa ggwanga ki njagala kubebaza mwe bannaffe abalina amannya amaganda ng'omulimu gwammwe omukulu ogwabaweebwa gwe muteekwa okukola gwa kukyaya baganda. Mwebale nnyo bassebo, mwebalire ddala mukola ky'amaanyi. Sokubawe namba y'essimu speed 0702 43 88 52. Nsonga zikwata ku ttaka kati olw'okuba nti omwaka gwange mazeeko ogwokusatu kati n'ensonga z'amateeka nazo nzikolako. Ennamba nina ey'okubiri ya MTN 772 43 88 52. Kwegamba awali 0 eri 0702 43 88 52 ate neri 772 43 88 52. Bw'onnoonya awo n'otandaba ng'okuba ku 75 43 88 52 gw'osangako omugamba njagala mwami Sewandagi yenna gw'osangako yamanyi gw'osangako obadde eki kojja lwaki obuuza mukyala wange tabawo naye ng'ate nze owuwa abawange ekyo badde okimanyi. Mukakkojjaawo aba mukazi wo naye ate mukazi wo taba mukakkojjaawo era bwe musanga mulyango ng'atuddawo bwe mubuuka nga nkwata ku mukono ne mutwala obuwangwa bwe bugamba naye gwe tosobola kutwala wange ezo ennyinda ez'abasongolako zirina ekizibu teeka okuzitereeza tubuuze wa lwaki mwina amannya gaffe gwetsekanjakko naye ng'ennyinda erimu oluvandimwe. Njala tugende ku kibiina ekipya ekyatongozeddwa omwana omupya eyazaaliddwa mu kisaawe ky'ebyobufuzi owa Democratic Front. Mwami Mpuuga ye president waakyo kyavudde mu Green Partisan Party. Onadde njogerako ne Secretary General wa Green Partisan Party era nga ya transforming nga ye Secretary General wa DF Democratic Front yanga ekibiina tebaatunze kitunde bakoze enkolagana wawaddewo enzikiriziganya wakati wa Democratic Alliance ekisinde ne bajja mu DF then nga kivamu Green Partisan Party. Finally Mpuuga yakoze ekibiina kya Mpuuga kitunuliro kya n'Empuuga mu byobufuzi atuyingira 2026. Waliwo ebintu ebimu byentera okuba nga saagala kuwa budde naye olw'okuba oyagala Mpuuga muwa obudde kojja wange kamuwa obudde kubanga nze Mpuuga ng'omu tusunsulire Empuuga asobola okuggusa agenda ze. Kankubuulireko
ekyennyanja kifubutuka emisinde nga tewali muntu ayinza kukigoba nga kiri mu mazzi. Bw'okiteeka ku lukalu kifiirawo. Embuzi oba ente oba empologoma bw'ogiteeka ku lukalu wano edduka emisinde emiyitirivu, naye bw'ogiteeka mu mazzi. Kati mpuuga yava bye yalina okukola n'ayingira mu byobufuzi, kyova olaba avuya buvuya. Bino ebyobufuzi tabisobola. Bye yali ateekwa okukola byali birala, byali byanjigiriza. Eyo mu byenjigiriza yali badde agasizza nnyo eggwanga ng'era akola. Era bwe yavaayo n'aweereza obwakabaka bwa Buganda, kwafe obwakabaka bwaffe bwe tuli mu musaayi. Naye era nayo talina kye yakolayo, kubanga yasanga abavubuka ba Nkobazambogo nga we bali, yagenda okuvaawo nga Nkobazambogo eri luddawa. Yagenda yasanga minisitule gye baamuwa abavubuka, mbuuli ekintu Mpuuga kye yayongera ku minisitule y'abavubuka gye baamuwa. Yayongerako ki? Kati Mpuuga mwe gwe mwagala twogereko ennyo, ayina olubimbi olwamuweebwa okulimwa. Eyamuwa miliyoni ziri 5 ffe ze twogerako wadde nga tumanyi yamuwa nnyingi okusinga 5, kuba twogera 5 kubanga bye birabwako era bimanyiddwa. Naye ffe ze twogerako tumanyi zisinga, olwo ne baabongerako obuwumbi 3 ne miliyoni 8 zino ze baafuna ne Mukaaku Lubega ne banne, ezo azibawa. Alina omulimu gw'abawa okukola. Mbadde ntambula nga nva ngenda e Kampa eri gye nkugambye Nakawa, ne nsanga awo ku hotelo bagiyise batya Imperial, eyali nganga eno Imperial wali Parliament, wali Sheraton, awali Independence Monument, hoteli awo nga bataddewo ogupande ogunene nnyo, ngukubye n'ekifaananyi kankubuli obugambo obubadde buguwandiikiddwako. Ogupande ogunene nnyo gubaddeko obugambo nga gugamba settle for the best, Museveni is the best, Yoweri Kaguta Museveni, 2026 231. Eggwanga lyaffe bwe libanga lirina Museveni nga ye best, kati bo kubano si kubano babadde bategeeza ggwanga lyaffe bwe libanga eggwanga lyaffe Museveni gwe lirina ye best, then we are doomed. Kati abantu nga Bampuuga toyinza butabalaba, kubanga kakati buuza Mpuuga yafuna obutakkaanya n'aba NUP fine, era ne banene bawulira nga balina ekizibu, basse mu Jjuŋŋanda nabo baafuna obuzibu ne FDC ne bafulumayo. Lwaki Mpuuga teyeegase n'abo ne bakola ekibiina ekirimu omuzinzi? Mpuuga okola ekibiina ekyo kola accountability. Ene wabano tayinza kukolerayo accountability. Oli Nakyemalira yamuwa ensimbi ze, ssente ya Museveni, ne bw'ogirya ng'ogiriridde Kenya okomawo Uganda n'omusasula. Ate mwami Museveni totwala bibye, bw'olya waakiri akutereka mu nnyumba ye, obusa n'obufuluma ne busigalera mu toyireeti ye, gwe noba nga tolina ky'ogenze nakyo. Tutunulira ekibiina kya Mpuuga okujja okuvuga olutalo. Ogambye nti omuyise na mwana nti yazaaliddwa. Mwana nati muto. Puusi bwezaala. Omwana muwere. Lindako. Puusi bwezaala n'ekiyaayu ne kizaala. Olowooza ffe abaagala abalina emmese mu nnyumba tusanyukira ani yazadde? Puusi. Lwaki omuyaayu tetugusanyukira kuzaala? Kati guno muyaayu. Tojja kuwakana, ojja kweta wano Kasiba nti yakubuulire awomereze. Abaganda bagamba nti anyumiikirize eggunju aliriisa omwami. Addaawo n'aliwaana nga bwe liwooma, nga bwe liri eddungi ennyo, nga bwe liryakola tya, omwami agenda okukakkana nga naye eggunju alikoze eki? Kati bano Bakasiba nti banyumikiriza baggunju. Era kyovola Kasiba nti lulina musanga wano nga ndaba n'ettama limugezze, era ne mukkiriza nti mu butuufu waddemba okwala. Kati bw'oŋŋambye nti DF sigirabamu kalungi, UPDF si abatubonyaabonya abakuba abantu kati n'oli sebo abakuuma ensalo za Uganda mu Kampala wonna buli wamu weebali. Kati olwaleero no bali deployed mu kibuga Kampala, kakati abali batandise Democratic Front.
Democratic kati bateka mbutesi bugambo Democratic bali aba defense forces abazikola nakano katundu kabe kati ngambye nti sigira ba mu kirungi omuyiza ayinza okulaba ekirungi mu kibe nese wanda njagalo jewo obuchayi omanye bisere bisingo njogera mu ruga ndaba nyo comment se wanda yali mulungi nnyo se wanda yayononeka se wanda tusabira se wanda jakomewo mu line ntu ebitufu obimanyi omanyi munanga abantu berabira omuntu akubuuza ti se wanda yali mubi nnyo nayononeka uyaberera omulungi yali luddawa yali yo mwefudisi mwemaze omwaka gumu tegwawera nakuwera dipindoza newala kakati bwe nabeera omulungi uliriza bwe nabeera omulungi nga sinayononeka abampaana obulungi bampaaka ki so kati oyogerera kadi naawe olinga bana byabufuzi abantu bw'obadde otandika okwogera ogambye ti Sewanda yakoze tactical withdrawal era n'ogamba tomusuubira kubanga yawandiikidde ekibiina kya NUP ng'akitegeeza waage ayagala okwesimba mu kifo gundi kati ate otandise ebirala nti ayagala kaadi kakati nze atawandiise nini kojja otegeera ddi oyo saawa singa tobadde nze ebbanga lyonna nze ebbanga lyonna bwento bwe mbadde ndi promoter wa People's Progressive Party nzo omu ku batandisi ba People's Progressive Party kankubuli gye natandikira National Resistance Movement Organization eyo NRM 0 ndi omu ku bavubuka abagenda okugiwandiisa Muzeeyi Bidandisali ng'agiwandiisa mu 2004 nga bagiwandiisa ffe twagikuŋŋaanyiza emikono na buli kimu na buli ki ne tugiwandiisa sirina membership card ya NRM nengenda promoter wa People's Progressive Party eri twakuŋŋaanya mikono nga bali bawandiisa People's Progressive Party ndi omu ku bantu 10 n'abameka abatandika People's ki People's Progressive Party nenjimalamu emyaka 10 nesimba nawo ku kadi ya People's Progressive Party mu 2008 naye nga siina membership card ya People's Progressive Party nenzija mu 2021 wane Rubaga nenvuganya ku kadi ya FDC nga Lord Councilor akiikirira FDC mu Kampala Capital City Authority nga siina kadi ya FDC olidiko oliki olimbega mu bibiina byonna ogenda yo kubibega nagamba nti okubega mulimu gwange ndi mbega omutendeke ate ebiseera ebisinga obungi ntunula nennengera mu maaso so membership ye ni fitogina nze ntunula nennengera mu maaso nemmanya gye tulaga kati njagala otunule mu maaso emyezi gino gye tusigazaayo okutuuka mu kwewandiisa kw'okulonda olaba events ezinaabaawo ojja kumbuuza nga ntudde wano kiki walengera mu maaso but tactical wisdom takitegeeza nti oviiriddemu ddala osobola okubeera ng'okyusizza ekkubo onaayita nti kati ngenda kuyita mu DF oba mu EFF nedda sebo Sewanda tutunulire nze nga ntambula nga nvaano ngende Masaka neetaaga mbalaasi bwe mba njagala bisolo bwe mba njagala amagulu abiri neetaaga kagaali bicycle oba pikipiki oba mmotoka kati siyinza kweweeka ku mbwa kino kibe eno DF bazadde kibe n'okuyiga tekiyiga bwe kifunanga kansala yadde omubwati kati ninyo ano de mumpere kuloza hapo DF kojja wange DF ne mpuga ne DF ye mpuga ne DF ye kojja wange bwe bafunanga yadde kansala kugombola omubwati buli kansala gwe bafuna nja kuwe emitwalo 10 kakati ye kansala yekka kugombolola njagala omumperede kuloza hapo njagala oyogere otunwe mu kamera ngo oyogera ku bakansala ku babaka ba parliament ku basentebe ne ku baki nze ngotandika nti mpuuga n'ekibiina nze njagala kugamba bwe nti kojja wange kantulene mu kamera mpuuga gwe kenyini nkutunuulire nti mu kulonda kuno okwa 2021 okumanya nze ntunulya DF nga nkiraba kibe ate nga tugenda kuyiga tekirina mugaso gwonna mu kuyiga ne bw'olifuna kansala omubwati kansala nga buli kansala DF gwe naafuna ono kojja wange ajja kuba yeewangulira emitwalo 10 buli kansala DF gwe naafuna omu tekisobola kufuna mbaka wa parliament ate mbaka wa parliament gwe nafuna mbaka wa parliament ogenda ompaaki kakadde
Nenga kakadde nenga mbaka parliament. Ogenda kujja milioni 10. Ombaka parliament ngefunyani. Soko mbulire. Mbulia kubali kuli city. Abedi yennyini. Abedi Bwanika. Oyo Abedi Bwanika bwakomanga wano radda mu parliament. Oyo ye kanja kuwa busatu. Nempuuga yennyini. Juliet Kakani. Mpuuga yadduka. Mpuuga yalimba okwesimba waabwe erwengo. Najje waffe mukungwe. Luli twali tumumanyi. Kakati bine bizibu bye byamule. Futwa tetumanyira kumanya ati bamuzala Lwengo. Nga tetumanyira kumanya ati na setolinga eri Lwengo gye bali bamukubira emboko. Kana ono mulenzi ono. Takiikirya lubya. Mu lukiiko lwa KCCA sikati ya mutwale misinde. Amutwala misinde. Kyoli kizakimu. Kizakimu alina kyasobola nawe. Akale genda omuvuganye. Gwalina kyasobola. Gamba Mpuuga kala. Gamba Mpuuga. Ave Nyendo Mukungu agenda avuganye Kizakimu. Kati Nyendo Mukungu Mpuuga bona bamwesimbako tebamusobola. Nkulayirira. Omanyitwa bino byaffe ebye Kampala tuwakanya Mbooko. Nikwata mu nsawo tusibe sente. Mpuuga tasobola kudda mpala. Nkugambye ekibiina kye bayita DF. Democratic Front. Tekiyinza kufuna yadde kansala omukugombola. Kati obukyayivu n'ennuguye eri Mpuuga kubanga ye coordinator wakyo obulese wa analysis. Mpuuga simulinaako bukyayi. Obukyayi mbuyina ku bikolwa byabwe. Bikolwa ngaki? Ebikolwa ebiyamba nakyemalira. Kankwe ekyokulabirako. Luli balonkinga DF yabwe. Nze omanyi ntera nnyo okwagala nnyo okuwuliriza bye saagala kuwulira. Mpuliriza nnyo amatu gange bye gataagala kuwulira. Nembawuliriza. Mpuuga bamuleta ne ku TV ya Buganda BBS. Teyali BBS. Nedda yakeera ku NBS gye bayita Morning Breeze. Program yali nanja Simon Njala Kaggwa. That was before. Simon Njala Kaggwa yakeera naye program nga bagiyita Morning Breeze. Yasaawa egyo nempuliriza Mpuuga. Nange nempuliriza Mpuuga ddala ng'oluzungu lwayogera. Muwalanira mwe ne baluta maguzi. Lwerwo. Naye ngamba ndi oluzungu lwayogera anti ffe twogera common English. Lwayogera nga King Charles. Ffe twogera common English. Ffe twogera oluzungu kati oluzungu lwa Mpuuga gwe tolutegeera. Ffe bannamateeka ate ffe tutegeera. Kati nze njogera olwange lw'owulira. Tutandika bya bannamateeka because bannamateeka bali mu parliament balina kye bakuzeeyo. Oluzungu lwa Mpuuga kojja wange nsiba ssente bateekeko akatambi ka Mpuuga wano. Ate kati nze otandika okunnyonnyola tolutegeera. Abaddiza mu Luganda. Sebo tuweeyaako Oluganda. Mbalaba wano nga muleebeta ne bukamera bwammwe. Mwefuula mbu musabira ffe naye nga mukennyini mutemutegedde Luzungu. Nkugambye namulaba ku program bagita Morning Breeze. Essaawa namba. N'ayogera essaawa namba eddakiika 6 nga temuli mu kigambo kyonna kijjako Museveni mu buyinza. Kati mwe muyina bye mwogera. Wabula obutakkaanya bwabwe wakati waabwe ne NUP ne Kyagulanyi. Obwo tebulina gye butwala mu Museveni. Katonda n'ajjako. Ngendo tulabwe nti nga balisi program yaddako nga Morning Breeze ewedde. Program yaddako yali yabaddeko ekiro. Nga bagikozeeko liplay. Waliwo omulenzi omuto gyakola yalina kabaziguruka owaawa ow'enakawa nga mu FDC mulimu obutakkaanya ffenna bwe tumanyi nga ne kabaziguruka tumanyi oludda lwe lwayina mu FDC. Kabaziguruka ayogerera essaawa y'ennamba nga tayogedde ku butakkaanya buli mu FDC naye ng'akuwa analysis ku nsonga omusango nagwaba bwe nti kino kye kyantwala bano ne bakola bati nga tayogedde ku ekyo. Era nagenda ku kisenge kyange kya Facebook mu maziga amangi n'empandiika bino ebyogerwa nagamba nti agali agange ge galina wangabi bino kati abagwira be bakola e Buganda Abaganda ffe twabikolanga ng'era bw'oyogera baganda musajja ayogedde ng'atali Muganda kakati bwegera yayogedde ng'Omuganda kigamba bano bannaffe batufudde ekisekererwa ba Mpuuga abatukulembedde. Neka mbuze mwe mukoze eki ngabe NUP because mukomerera mu myaka kati 3 obusiraamu mu myaka 3 egiwedde topiki yammwe eri Mpuuga president wammwe abakulembeze bammwe naye ate naawe oli wanero onenya Mpuuga nti bakoze bubi kati
Mukula ko olaba Kyagulanyi ina strategy gyataddewo nga tali ku mpuuga emyaka gino egiwedde. Obuzibu buli bumu bwokka era nze bwe ntunuulidde nakugambye bwe nti nga ntandika okwogera tinze empuuga saagala na kumwogerako olw'ebizibu bye ng'omuntu n'ennaku ye seetaaga kumukola ki naye nga bw'oleese nga gwe mulamwa ogwa DA kwe kumwogerako naye nze simulabawo. Mpuuga agenda okujja mu byobufuzi nga mwendi. Mpuuga bagenda omuleeta Mmengo nga ndaba ng'ate nze ndi Mmengo. Amadala agakusingako kati mu byobufuzi. Ansinza mukisa. Tansinga madaala. Ansinga mukisa. Kati nze ekizibu kye nnina mmwe Buganda naddala mwe abalina ennyinda ensongovu nga muli Baganda mufuba nnyo okulaba nti omugezi omanyi Buganda Buganda wano political failure kitegeeza ki? Olemereddwa okwachivinga ekintu kyonna. Kati kankubulye omanyi mwogera Oluzungu nga temulumanyi. Omuntu akeera ku makya kati naawe kojja wange nga tolina wali weesimbyeko yadde kuba kyamaani bwero si wano n'ogamba nti oli political failure kubanga yeesimbawo n'agwa n'ojja n'ogamba osanga kakansala nga kansala wa kugombolola mbabe ewaffe Maganjo Sewandagi political failure nze neesimbawo mu 2006 n'empangula obwa kansala ku district bye najja ku district abalyo tebongerangako yadde ekimu kebeere deske tebagyongerangako kati nze siwangulwangako kubanga sirina busobozi mpangulwa kubanga abasinga balina okutya bampangula kubwa kansala mu 2011 nga bannanga ekintu eki nti omusajja mu 2008 yeegeza mu ntebe yaffe ya palamenti bwe tumuza ku district mu 2011 ajja kugikola ki mu 2016 ateeka ogitwala tumulwanyise tajja kubanga ayagala palamenti ne bansuula wano sijja kubanga njagala palamenti 2016 naddamu kwesimbawo 2021 lwe mbadde wano ku bwa road kansala mu biru nampangula neŋŋaana okuba sakiriza mu NUP era mu biru nampangula ng'akoze eki ng'ali mukomera kati ekyo tekikugambisa mbunze ndi feriya omusajja akyasinza okuwangulwa ebisanja ebingi e Kenya bamuyita Raila Amolo Odinga naye teriyo success mu politics wa Kenya bannakenya gwe batuuseeko nga si Raila Amolo Odinga ne constitution ya 2010 maanyi ga Raila Amolo Odinga okujjawo Moi mu bukulembeze maanyi ga Raila Amolo Odinga Kizza Besigye yavuganya Museveni okuva 2001 okutuuka 2020 olwokuba tawangulangako tekimukuyisa political failure aba political failure because tubala success yo ebyobufuzi obimanyi oba tobimanyi aba political failure Sewandagi tubala success yo otudde mu kifo ki omwana wajana yakulonda kakati twena byoddamu kuubira so kati Sewandagi yensonga lwaki enjogera jogerera mu mpuuga yeeyo yajja mu Buganda ng'omulaba abadde omubaka wa parliament ndi opposition dira akulembera kibiina kya byabufuzi so Sewandagi bwagenda ku kakati kankubuuze ekibiina ky'ebyobufuzi omuntu okiwandiisa weetaaga emikono emeka banja bakiwandisiza ne kigaana Abedi Bwani kati yawandiisa ekibiina kye nga ye yakirimu nga president ngera ye member ye buli kimu kati n'empuuga ojja kumulaba okujja kuba no bakasiba nte basajja batu be yali anabo kasente ka Museveni so kati wadduka 10 nojja mu NUP ogambye lindako ogambye ono Sewandagi obeera naye wano political failure lwaki otakuba kansala abakiikirira wano kubanga be bawangula bo success ogambye when I define bwe nkudefining nga political failure amba mu buli lwogezaako okuinsinuatinga ekyo kyandiba kikunyiza ng'oyogera ebikyamu oba mukyamu kubanga kakati wali badde oleta kuba kansala abawangula ne wange Nabweru bakansala bayitirivu abankiikirira ku gombola ye Nabweru waliwo n'abankiikirira ku district eriyo muganda Kiwendo akiika ku district eriyo n'ayagala okwesimbawo najja Nasiifu ye speaker wa Wakiso district genda omubuuze ye speaker wa Wakiso district yes political failure kubwa speaker kwamaze katimba kagenda ku ereji
zoni mwava gye bayita Wabitembe yali ataddemu kaki tomunoonyeza mu luka gwakiikirira kati njagala omanye ng'oyogera ebigambo ng'obiwa amakulu biwa amakulu agabisaana tobiwa amakulu kwagala kuvumirako balala. Nze gambye Najja Nassif ye speaker wa Wakiso district mubuuze asula Wabitembe tofuluma Wabitembe kuba akiikira mu Lukamulamba ku district akiikira ekyuno ekibalako tomubuuza walala mubuuze Wabitembe L1 wasula kaki kaataddeyo. Nabadde mbuuza meya wa Nansana wa Nabweru division ye Kasimu Jumba ne mugamba muŋambye Nabweru yeri eringa adde Kawempe division ya Kaliside zaawo Kalaba ne mugamba mulese Nassif kubwa chairman Bwero C5 ye speaker wa district gwenga chairman gwenga meya wa Nabweru division mwakiikirira okugenda ku district alese eki nangandi anti waliwo oluguudo lwebagenda okukola olwa kolasi okuva e Kayunga okujja e Kawanda okudda eno enguudo ezo yazitaddeko ne mugamba ziri mu pipeline naye ng'oluguudo lwaŋŋamba nze Sewandagi nze naluteeka ku district mu 2026 okiwulidde lwe luguudo lwakola lwaŋŋamba kati so twagala muleke kutugamba nti success yamwe mu byobufuzi eriwo kubanga wawangula eriyo kati kankubuleko wange omusajja Malagala Ibrahim ye yampanguza mu 2011 kubanga abaddipi bamugyeyo kamuli wano ekireka waliwo omuntu abamuyita kamuli CA nga sina mulonzi n'okweronda teyekola ki naye ng'ekigendererwa kyabwe bamuleeta kunjawulako obululu bw'abaddipi omanyi tulina abantu baffe nga bo awali enkumbi batiiki tulina abantu baffe kati nga awali ambulera balinawo twabeerawo nga awali ekisumuluzo kati bo oli kyeyabala nti muddire abo muteekewo omuntu kasita omuntu anatuka ka bokisi n'awangula enkumbi ajja kuba akoze eki kana akasajja kajja kugwa era mwana wattu yafuna obululu 10 myezi ne bansinza 405 kati tunula ate no nga banzibye abalonzi mu ggombolola y'ewange ne balayira ne sekulayira yenna nti Malagala ne bwali baakomba ku paasi kyabakoze okusuula Sewandagi waabwe tebalimu akalulu mu bulamu bwabwe anti wuliriza tebalimu akalulu mu buki mu bulamu bwabwe munange nga Kyagulanyi zimuleeta ng'ateekawo NUP Malagala yayiteeyo bbali cwi ng'afuna ambuleera abantu bagenda kabokisi nga bagenze kutiikinga ambuleera baba bali awo ng'omwami akoma wajja yeebaza bannange bwe bali okunonda kataba mukube kati omuntu gwe baalonda nze kankubulire nze okunonda okugenda ku district banonda ndi independent on individual merit tibanondangako nti simanyi batiikinze ambuleera oba batiikinze ekisumuluzo oba simanyi batiikinze enkumbi on individual merit nga balonda Sentamu Mukasa Sewandagi ng'omuntu kati bano mwebe muwaana mbu simanyi political success simanyi baliya success mubere eno ne butumanyireyo ku myenge gye butamirira political failure naye nga n'abalonzi tebamumanyi na kumumanya ate wagambye Mpuuga lwaki tumufudde ensonga Mpuuga tumuvaako nakugambye kojja wange nakugambye bwendi omuzannyo gwe tulimu gwa kuyigga tugenda kuyigga nsolo era bali batadde n'ogupande gwabwe ogunene nnyo mu kibuga Kampala bakulaga omusajja akaddiye ate kyalina kyasobola mu nsi eno okuggyako okwonoona obwonoonyi nti ye best era nga bagamba nti genda n'ekiriki best kati abantu baleeta embwa zaabwe baleeta Germany Shifadi ezo zo zoogera luzungu ekubuuza n'okubuuza ng'oli eri who are you n'ogamba nti nze Mukasa Sewandagi gaawe neekugoba abalala baleese buno obwaffe bumpunyavu nako weekali awo gamba abewaffe muli mutya nako weekali naye ko bw'okasibamu ekide ng'okaasira nti mukwate omulye kagoba
ne Kasinga ne municipality kati mwe muze mukalakala n'ekibe bani bampuuga kakati nga tugenda kuyiga ojjotya n'ekibe nga ate nakyo kitembwa n'abayizi kibaluma era ne bafa nakugambye era gye natandikidde DF teyinza kufuna yadde kansala kugombola ne chairman w'Eroshi wano bayinza obutamufuna bonna abakirimu mbamanyi Abedi Bwanika, Mathias Mpuuga, Mike Mabike, Lubega Mukaku, muto wange Kasibante Moses. Kakati nakugamba Kasibante yaliwa n'emyaka 10 nga yatukiikirire Lubaga kiki yayogera mu parliament olinayo kyomanyi kibugu ekyo ekigamba Kasibante yayimira ku floor parliament n'akyogera nga sibi ne bya Walaji Kasibante bwe yagenda ku floor parliament yakayanira Walaji yamukayanira atya etteeka lya Walaji baleeta ne balirwaniramu ne munne Nambooze okakana nga balifunyeemu ssente ng'etteeka lifudde mu bizibu byaffe temwali mukunywa Walaji ffe tumanyi omuntu okunywa Walaji bamweyana yamunywesa Walaji era tukugamba bugambi gende eka okole omukolo guno naguli omuntu ajja kulekerawo okunywa omwenge omuntu okubanga anywa omwenge alina ekiba kimunywesa waliwo ekikubulako n'okusera wane Buganda buli muntu musezi naye gwe kyolaba tomusere ewammwe webaze bajjajjaabo eyo ensonga baagimaliriza ensonga lwaki tosera kati naawe olw'okuba tonywa mwenge webaze kitaawo nejjajjaawo eyo ensonga baagikolako omwenge togunywa naye eriyo agukunywera ojja musanga ng'anywa n'asula ne mu ndeku omutunulako bw'oti n'omuwunyako n'otamiira nga bw'omulaba bw'oti amataba gamwengedde tomugamba nti waayi bakulete togamba mukyala kuteekako binika ya caayi ogamba mugambi wano ti waayi mugende wabberedde ne muleteyo akagundi Sewandagi naye oli bwagamba nti Sewandagi yakwana Nambooze nange sikyewuunye ate bw'ongamba nti ebigambo bya Sewandagi bw'ongamba nti saawukana na Nambooze oba onvumye n'okukyusakyusa ebigambo nga lwe nakyusa ddi nti Sewandagi ekijja kyabuukira kati mbuulya nakyusa ddi NUP yajja wandabako nga njibuukira ne kati gy'oli NUP bwe yajja era ne bannambooze tebasooka nze nabeera ne Kyagulanyi namusanga eri ewuwe neziya nevuganya naye ku people power nga kwe muwagirira bwe nagenda mu FDC NUP nali sigiraba nina kaadi yaabwe nina membership kaadi yaabwe mukyamu twawukana nnyo ne Nambooze sinankwe aŋŋambye nti Sewandagi wateesa ne gundi n'omulyamu olukwe sisiri muli wankwe nze Sewandagi sigoba bifo I'm not an opportunist nti nsobola okuteesa ne Elias Lukwago nti tusale eddiro tugende ku FDC najja nankumbi ne bukya ku makya Elias Lukwago nannengera Gindi nannengera eri wansi Kamooja nga saamubuulidde nze bwe mba njawukana naawe nkubuulira kojja wange twali tukanyiza ku nsonga ABCD naye nze olw'ensonga eno neeno ensonga eyo ngivuddeko bwentiraga Muzeeyi Bidandi ne mugamba n'olwekyo ngenze mu abeeyi ense 2016 seesimbawo ne mugamba njagala kutunulya amanyi gange nga bwe gali Muzeeyi Bidandi salimu 2011 yeesimbawo nga president nga ndi candidate wa People's Progressive Party ne mugamba maaso ku maaso ti Muzeeyi Bidandi sigenda kuwa kalulu akalulu kange ngenda kawa Betty Kamya lwaki sikuwangula naye nkamuwa kumwebaza olw'amaanyi gatadde mu effort y'oku debugandanaizinga federalism abaami baali badidde ensonga ya federo nga bagitadde ku Buganda bweyogerera kigambo federo bagamba abo baganda Betty Kamya n'akola omulimu ogw'amaanyi n'atambuza federo ku musingi gwe twagitambulizaako ku mulembe gw'Odooki era ne ngamba Muzeeyi Bidandi sali tinza akalulu kangenda kawa Betty Kamya siri muntu gwogamba omusajja wano Senseko Kulubya omwana w'omwami yeesimba mu Kampala n'afuna obuluziro naye ng'atayina ne baagenti be yasasudde okukuuma akalulu kitange ng'alina kake n'ab'omu maka ge tebamuwadde kati nze siri wankwe ate nze Sewandagi senga nfaanana abo boogambye senga ndi mugagga senga ntambulira mu mmotoka nga neevuga abo amamotoka n'amayumba ge balina diru ze bagakoze mu nzimanyira ze zingi naye nze siwaayo
towayo kimutwego siwaayo muntu mu nsonyi ono yandese nga ndi mulwadde siwaayo muntu nze nfunemu ssente muzeeyi bidandisa lina nimufunamu miliyoni zitaka wansi wa 600 oyo gwolaba senga namuwaayo ate nga yambola ne yeewaayo ate yeewaayo atya teyagenda mwena aremu ate yadda ddi awo wenyini ng'agenda okwesimbawo kuba pulezidenti awo tugenda 2011 diruwejjira ngiyingiremu mpeeyo bidandisa limuwaayirize nti yakola kino nakiri abalala baagaggawala bamuwaayiriza abaana wano ojja balaba omusajja tumukunde abamuwaayo bali wano naakulabye tumukunde ki jeno baana babeera wano naakulabye mbamanyi amama Mbabazi John Patrick eyamuwaayo ali zirobwe alina faamu namba emmotoka avuga kikyotegeeza n'okumuwaayo abawaayo ebyama byabwe eri Museveni kati togamba mu intelligence ya golowooza amama Mbabazi jeno takwata byama n'abikuwa naye mutuula naye kuba jeno tayinza kukola nga jeno ye kaye amanyi byamaje mutuula naye nojja mu byobufuzi nga gwe sekuritale we gwe muwandiisi w'ebintu bye nokwata fayiro yonna nogiwa Museveni gwe ne bakuwaamu ssente oyo mwana ali wadde akola byevugira motoka yevugira Benz ayimirira bw'ati n'aweetako n'omugongo gwa lutumbatumba bwe guti mugaggafuge nze ebyo Sewandagi sibikola bwe mba nkwagala bwe mba sikwagala mba sikwagala nze kye nayogera jjo n'olwaleero kye njogera n'obulijjako sikyusa bigambo byange oyo akugamba nti nkyusa ebigambo alinga gwe yaka ofaanagana Nambooze aba mukyamu nnyo Nambooze emirundi minyo gyakyuse ne kakati akyakyuka buli lunaku ate Nambooze ye talina mukwano nze nina kasita oba nga ye wano tayitawo naawe akuleka awo nadda wali mutuufu kati nze ebyo sibikola nze omukwano nguva liwinga gwe wakandaba 21 wali uluddawa sooka ombuulireko Sewandagi tulina zi PFF tulina zi DF kati tulina ecological part ogitegere ya katulalo kankubuulireko teriyo kibiina kimu kyetwengeredde mu bwannamunigina kebeere National Unity Platform kisobola kuwangula Museveni ne NRM ye ne mujja mu buyinza kiddemu mwekuloza hapo Museveni teriyo kibiina kimu kyetongodde bwe kiti kisobola kujja mwami Museveni mu buyinza. Yoweri Kaguta Museveni alina kye tuyita the Trinity of Museveni. Akolebwa ebintu ebi bisatu. NRM nga teyina Museveni nafu ne DA egisamba teke n'egweri. NRM nga teyina kye bayita Musevenism. Ekintu ekisinga okuba ekyobulabe mu nsi eno bakiyita Musevenism. Omulamuzi yasaze omusango gwa Nalukoola omujjukira. Bernard Namanya. Goloza tamanyi bituufu. Ekyamusazi nze ndi munamateeka. Ekyamusazisizza omusango ogwo nga bwe yagusaze bakiyita Musevenism. Walaba cross examination y'omusango ogwo. Sagala tudde mu byagoni Nalukoola chufu yawangula akalulu. Eba mu koti bire. Nze atali munnamawulire. Ate atali munnamawulire. Gwe munnamateeka ino goberera proceedings za. Kati njagala mbuulire. Nze atali munnamawulire. Sokoleke. Nze atali abajulizi ku side zonna. Nze atali munnamawulire. Nga ndi munnamateeka ati munnamawulire omanyime bannamawulire mugenda kutunula butunuzi. Nogata omusajja amubuuziza ebibuuzo. Naye ng'ebibuuzo byambuuziza 10. Kubanga katika kwe kulugwe ngo wamawulire. Sewandagi bwabeeranga mu cross examination n'abuuza oli ekibuuzo. Tunuulira omulamuzi. Olabe kalaamu y'omulamuzi. Kasita omulamuzi kalaamu etoloba naawe wano nootinga. Oli ayanukule gwe bakibuuzizza. Ddamu tunuulira omulamuzi. Buli kibuuzo kye babuuza tunuulira omulamuzi. Wali ebibuuzo bye baabuuzanga nga byakatemba nga n'omulamuzi agize bw'ati. Anyumirwa bunyumirwa. Kakati tunuulira omulamuzi. Abaagamba nti baalaba Nalukoola ng'akola campaign ku lunaku olwo. Nalukoola yabasaba babaleete abakunye
kajojijoji w'ebibuuzo bakakase omulamuzi n'agaana naye ate n'amusingisa omusango okusinziira ku ebyo omulamuzi n'agamba nti abalonzi bonna generally turn up bali 14.7%. naye bw'atuuka ate okusala omusango n'agamba nti be baefranchisinga omutwalo gumu kakaaga n'abagwamu bo yababala ate kwa 100%. Alina bukakafu nti polling sessions zine 14 babalonzi baako baali bakulonda 100% ngeri balonze 14%. Ebyo byetaaga ffe bannamateeka simu ababeera ku kamera nawano nga mutubuuza ebibuuzo ebyetaaga legal analysis. Okitegere kati oyo omulamuzi ekimukozesa ebyo bakiyita Musevenism. Genda ku State Square olwaleero olaba abasirikale bali ku matatu gwe bazanya Chinese balina obuyumba kojja gwe ne bagamba okasulemu ennaku 5 bakuwe emiliyoni ya sente osobola okaddukamu ku lunaku olwokubiri nti miliyoni ya sente ekoleki ensube bo bali munda mu buyumba omwo omusana gubookya enkuba ejja kuba we bali awo omanye ekibabeezaawo bakiyita Musevenism. Kati ekyo kigambo kibayita Musevenism tosobola kukirwa Museveni NRM Museveni ne Musevenism kyetya the trinity of Museveni. Toyina bojja kuwangula mwami Museveni nga wetengeredde bwogu weetaaga kufaanana ng'obukolwa bunafu nnyo naye bwe bwegatta butta ttimba ow'amaanyi naye akakolwa akamu bwe kati mu bwako bwa Namunigina tekasobola kutta ttimba kebeera enswera tekasobola kugitta naye bwe buba bwegasse nga buli collective effort kali kabereri ne kakanga nakano nga kali wano ne kakanga kano ne kasembera enswera ne gyeteme bweti okiraba kati bwe gyeteme kana kazokkanga ne kaddukawo ate kali akalala ne kabuuka ne kagisangawo okitegedde kati kana akamu teyinza kukanga ne kabuuka ate ne kagigwira collective effort. Okulwanyisa Museveni okujja gavumenti ya Museveni mu buyinza ffenna abali ku opposition tuteekwa kwogera eddoboozi eri sayina eyo girabawo kati tesobola kubaawo naggamba nti awakula ennume tewakula emu nga tewali aziraawa. Museveni ng'asobola okuvuga kati buuza Mpuuga yagamba nti akoze kisinde mu kusooka Democratic Alliance era ekisinde ekyo kigenda kugatta bannaffe abalala bonna abagenda mu kulwanyisa Museveni. Saakisanyukira naye nalowooza nti yali idea ennungi. Okay? Kakati tulinze PFF, FDC n'abalala bonna bayingire mu Democratic Alliance nga NUP yokka esigadde luddawa ebweru. Kati ate nabo baamulemye ate twagenza okulya ne Democratic Alliance naye agivuddemu ate akoze ekibiina kya byabufuzi. Ekisinde kikyaliwo. Sijja kuddamu kansirike. So kiki ekiganya opposition okwegatta? Obuzibu busobola baluddawa kweyagaliza n'okunyooma. Buli omu anyooma munne. Buli omu yeeraba amaanyi. Kasajja fuba. Buli omu alowo si kasajja fuba. Waliwo n'agamba nti kati nganze bwe bampangula bali baleeta eyatuwangula kankuli omuntu yampangula waliwo omuntu akuwangula naawe n'owulanga nena kwekuluma. Bwe baatulonda ffe embinze naye ye baamulonda agenda kugombolola nze ne banonda kugenda ku district n'akozesa ekifo ky'obwakansala kye bamulonze n'afuna visa n'agenda ebweru ku kyeyo n'amalayo emyaka egi ng'akuba kyeyo. Nze neesigalawo nga nzimba amalwaliro nga nkola enguudo nzimba amasomero ndi visible buli wamu nga buli muntu antegeera. Ngenda okudda mu kalulu oyo yennyini yali kugombola yadda wabula emyaka emeka 2 n'atandika kukola campaign namusekereranga n'omusekerera namusanganga n'omusanga wali abantu nembagulira soda nembagamba nti munywe mukulu oyo okumanya nali munyooma kazi bannanga aba Democratic Party era kivula omusajja oyo mawo munoonya gwe mukwano gwe luona asembera okumpi ne mawo mugambe nja kumwa njagala bamuwangule ave mu DP agiveemo mulala agitwale naye ngenda kumuwa enkoko yange seggwanga lwakunzitira kibiina ekyo kibayita Democratic Party. Sura kuba nti akikuzizza wabula kukittattana kubanga tunuulira erisajja liba libubi naye waliwo alikutte kati ate mwe mugamba
ono bwakuba essajja eri ekigo ayinza okutwala ekintu kyaffe kiri mu kuba ono ne bakuba nze ne banteeka ku ttaka erisajja ne lyeyongerayo eyo dipi kati ebyo bya ffenna tukifiire kati bano bonna ba DA boolaba ba Democratic Alliance ekizibu kyabwe kiri kimu era omulimu gwabwe omukulu tunafuya tutya Kyagulanyi ne NUP tukendeeza tutya ku maanyi ga NUP wano era njagala kubuulira kye bagenda okuzzaako buli NUP wenaasimba candidate aba DF bagenda kuteekawo candidate more especially bagenda kuteekawo candidate oyo second runners up mu kamyufu ka NUP kati ng'ewaffe Nansana municipality Sewandagi Zambali nani nti kadi bagiwadde Sewandagi Zambali agudde awo DF ngemuwa kadi era ekigendererwa kyabwe kijagenda okuggwa nga Sewandagi ne Zambali obulo bafunye businga obwa Kasule Sebunya naye nga Kasule Sebunya ye MP Nansana municipality bwe bati aba NRM batufuga emyaka 2 mwegi ng'obulu candidate wa NRM bwafuna butono nnyo okusinga opposition ababiri ababa bamuddiridde nga ya NRM tewezanga ko mitwale 2010 ewaffe ebera mu mitwale 2010 meka 324 naye ngo owokubiri alina gumu 8 gumu 9 ngo owokusatu alina gumu kitundu bogato gumu 9 n'ogumu ekitundu baba bayina emitwale 3 n'okusoba ngono webiryezi kati bana aba DA omulimu gwayo omukulu gwa kuyamba NRM enafuye oba kuyamba Museveni anafuye NUP era tujja genda okuwunzika mu 2026 bwetuti nga NUP ina wakaba parliament yaga nga NRM ekomyewo mu Buganda ng'eyina 7 buli oba nasimba aba NUP n'aba DP bagenda kuteekawo candidate owa NRM ayitewo eyo babi nkola mbimanyi Sewandagi bwengo mutuluzi w'ebyobufuzi akabanga akawera opposition ogirabawa oluvanyuma lwa kalulu ka 2026 abantu abali mu opposition bwe tuli bate tunnaba kumanya nti omulabe waffe ali omu Mwami Museveni bw'aba alwana naye obanga gwensereko Muhammad ng'oli wa NRM bw'akuba embuuka kuba kyekimu ng'akuba Kyagulanyi wa NUP yalina oludda lumu lwavuganya kola ki agikuba naye ffe tetuvuganya ludda lumu kati abaddi bavuganya Kyagulanyi okusinga bavuganya NRM era bakandidate baabwe bajja basimba nnyo kankubuulire but olifeya ne treatment ya Mpuuga Mama mpensa wo yange eri ono malomu wa analysis yange agirabe olifeya ku treatment ya Kyagulanyi ne Mpuuga kubyaliwo byonna Kyagulanyi kyeyakola kyali ateekwa okukola nga leader muwekibiina nga candidate w'omuzuddeko enkola enfukyamu ekyo kyeyakola kyeyali ateekwa okukola naye Mpuuga kyeyakola si kyeyali ateekwa okukola ng'omusajja mukulu ng'omusajja omuganda ng'omuntu alina ekigendererwa ekyokuggyako nakyemalira ebyo byakola si byali ateekwa okukola so kati atandise ekibiina mutandise okinyiigiramu naye nga mwamuwa suspension ne mutamuwana budde kiwaanajja tukinyiigiramu tutya fete tulina kyetunyiiga kibiina kye akola ekibiina kye kubanga alina okukola accountability nakyemali yamusasula kukola ekyo naye ffe tumugamba ali ekamanye ng'akoza n'owebbwa Kyagulanyi wamazaayo atambuza bulungi opposition katyangajja okusinziira ku Sewandagi abaddewo okuva mu okusinziira ku Sewandagi abaddewo mu G9 ne experience Kyagulanyi gy'alina mu byobufuzi nga yava mu music n'abamulwanyisa bennyini mu kibiina kye n'ebigambo ebimwogerera ekyo kyakoze asusse nawe ku kye yali badde akola so ayina embavu okuleeta ababaka ba parliament 57 oba okusinga ku bayina kati we tuli olwaleero luno bwe tuli olwaleero luno bayinza okukendeera bwanaabanga tewaliwo kyamaanyi kikoleddwa ababaka bayinza okukola ki okukendeera ngenda kuwa wana analysis saagala okaaya ne bukaaya ngenda kuwa wana amanya nina amanya ana mwana towakana tujja kugamalayo ate geetaaga eddakiika 10 eryantonde omubaka akiikira bamuyita Asiimwe Kenosi Esembabule Anifa Banjira Nakawooya begumisa Mary w'Esembabule Bingi Patricia yegatako erya Nyanzi Patrick yegatako erya Nyanzi w'Ekyankwanzi Bukenya Muyiga
oyo Wekasanda Businje Penina Bukenya ani Bukenya Muyiga Kasanda wo Wekasanda imbaka wayo ataliyo mbaka kubaita towakana kebera wali Kasanda North waliyo Patrick Nsamba Kasanda South waliyo Kabuye Mwane mpika Kasanda waliyo Nabagabe Kasanda ziri meka gundi Kabuye eri bayitayo Bukuya kaunti waliyo Kyabikola taliyo mubaka taliyo seba amanya gama tufuge goita Kyabikola yani ye Bukenya Yiga Bukenya Michael kirabika Michael Yiga okay Bukuya okitegedde ye Bukenya Michael Yiga ono kati gwe Kyabikola nina chengendo kuwa mu analysis yango kimanye owabakadde eredale ye Businje Penina David Kabanda omumanyi oli mu Japan yetume linnya ly'embogo Wekasambya Kemirembe Chaka Weryantonde Kirabo Agnes omujjukiro yo omuwala eyita Kirabo naye nga ate si ye Kirabo muwala wa Jenosali Musale ye wabavubuka atono bakuba lwayo oyo weruuko esuwa wano Kiwanuka Kefa oyo yomumanyi w'ekiboga Kyobe Inyensiko oyo naye weruuka kati waliwo Lubega B Sempa we Mubende Lugorobi Amosi oyo mumanyi si Wentenjeru Mbabazi Pascali we Buwekula Migadde Robert we Buvuma Mukasajje Opondo naye yeyita Mukasa we Bujumba Museveni William we Buwekula Charles Kutesa mwala wa Kutesa we Mawogola Diana Nkunda we Buyikwe Mutesi Noah we Nakasongola Mutumba Abdulu we Kiboga mu West Najuma Sara we Nakaseke we mwala wa RDC Serunjoji Nakazibwe Hope we Mubende Namujusise we Lwengo Namutawe Joan we Masaka na Yebale Silvia Chamzigita oyo we Gomba Ninsima Bowazi we Kochi Nsanja Patrick we Ntenjeru Nsegumire Kibedi we Mityana Nsereko Muhammad we Kampala Nyamutoro Fiona wabavubuka abawala Nyongole Enoka onaita munga ina unopposed we Nakaseke Lwakojo Polina we Gomba Sekindi Aisha we Kalungu Sechanzi Betty Kirya we Budyebo yosuwa wano Sendawula Christine we Kyankwanzi Sebikali Yoweri we Ntwetwe Sejoba Isaac we Lwengo Sekikubo we ono Sebikali mbade simumanyi Sekikubo we Lwengo Rwemiyaga Sekikubo Rwemiyaga Semwanga Javira we Buyamba Sentayi we Bukoto West Subi Kinyamatama we Rakai Zawede Victorious we Nakasongola aba babaka anamu basatu anamu omu bonna bali ku kadi ya NRM abo bolabye bali mu Buganda naye abasingako kwana mu omu kuwera kama 10 mwaba nga bonna si Baganda sikibi asatu mbabiri si Baganda ku kadi ya NRM naye ekisinga okuluma ennyo nti bana abaka bonna anamu omu nga bo bawulidde batukinsamba nga tomutaddeko oshabe namutaddeko dasebo era mubaddeko ali mazobuga bano bona abakanga bo bawulidde abalina ababavuganya bali 15 nga bene waffe mu opposition abavuganya eri kati kwata aba NUP 5 mwabata leka kubala 5 mu 7 babiri omuwe jinja omulala nambeshe weri baba 5 abaka bafa 5 mu abatano aba NUP buli mubaka bwabali kaba muvuganya batona alina basatu mu Buganda naye bali aba NRM abalina abavuganya bali 15 bokka nsobe yani tolabanga waliwo ekigendererwawo nga opposition ekiteeketeke tuvuganye bana aba opposition tubasuule katunula ono nyongole gwe mbadde nkugamba we Nakase mkwano gwange eyo gibazaala Zambali naye wa South we North ndako olina kyotamanyi kati kankubuulire nno kimanye constituency eyo gibayita Nakaseke yali constituency emu ng'ekiikirirwa Saida Bumba Gampe simanyi gaake ng'ekiikirirwa Saida Bumba gwe bayitanga gaake nga constituency egi ne bagikutulamu 2 eyeno n'eyeeri kati oba yali constituency emu nga yaabwe Zambali talina budde bugenda buvuganya nyongole no kankubuulire ne mwenale mutemunalabikamu amuvuganya yayitawo unopposed naye olowooza waabwe byangu
jayo omanyi bino bena mbikoze ko research nali bayitawo batya nga luwero nga tonatuka luwero mu town ne waliwo ka town kosookaako awa wali kapaka kadde na kaseke kati kojja wange bino njagala mu bijjo kojja njagala mulekerawo okulimba abantu ndeka kunnyonnyola kye ndasanga mu restaurant kyagala okwogera nkimanyi mbu wasanga mu restaurant register ya nakaseke zino zombi njirina era amanya bwengatula bwe nti nenga soma kusinzira ku mannya abatali baganda tebawera 50%. Wadde okiribwe kityo naye bali balina y'amaanyi kati abatali baganda mu register abatali baganda nga tebawera 50% ongamba otya mbu Nyongola ayitawo anopposite kati lwaki twatakayo Ssenyonyi lwaki tutekayo Ssenyonyi nga Zambali bwe bazaala mu constituency eyo Zambali wa South walide ku sente ezo Zambali waluta maguzi walide ku sente ezo sente za Zambali abaziridde nga bangi wa South waluta maguzi kakati nonye ekibiina kye kyene UP kiganyo katolo kankubuulire Nansana municipality enjirwana bagisale mu constituencies nya okitegedde naye ng'eriyemu bwe bagisala mu nya toyinza gamba Sewandagi nti lwaki tagenze n'avuganya Egombe gwe n'omugamba mbwa eyo Egombe Nansana West East eno walala sebo eri constituency yali eki emu ate era kankubuulireko kimanye kino netumaliriza obudde butukutu njagala kumaliza njagala kugamba kino mu bufunzo obw'ekitalo tumalirize tujatandikirawo Sewandagi etteeka ligamba bw'oba ogenda okwesimba mu Uganda wonna oyagala okwesimba olina okulaga ekintu eki nti mu myezi 6 kati nvudde ndize mateeka g'ebyokulonda mu myezi 6 mu kitundu ekyo wenjagala okwesimba nja kuba mutuuze nga ninawo ettaka nakinaki teweetaaga kuba mulonzi waawo teweetaaga kuba mutuuze waawo kasita oba n'obuyigirize ng'olina ne national ID kakati bano abaana betukonjestinze wano 10 bavuganya muntu omu lwaki constituency zinaana mwemu n'ogamba nti era okyambuuza ebya 226 ntulinawo essuubi eriwangula era onkuddemu ki nakubalidde wano constituency sikwata mu ngalo oyagala kukola ki oyagala kuvuma lubongo yankola mutandise nakubalidde wano constituency zizino wano polling station zine 16 zeboogera 14 zeboogerako Kawempe erina abantu abatono erina 713 erina abantu abangi erina 152 nakubalira wano nti mu ssaawa 10 ne twongeramu n'endala 4 abalonzi babalukaaga kati kuno okuli 152 so opposition eri muzannyo tuzanya buzanyi bana abalonzi 152 nga bali ku polling station emu buliriza abalonzi bano 152 nga bali ku polling station emu Museveni abamaze okubba obululu 902 so kati mukola ki mwabugabo opposition ekola ki kati nze siri wa opposition ndi muna Uganda alaba ensonga mu ngeri y'enjawulo n'omulimu gwange gwakuwabula bwe tunulira polling station eza mwami Museveni ziizino wano katunulewa laba parish eno bagiyita Akaku parish eyina polling station bagiyita Akaku trading center eriko abalonzi 440 tunulira Ekidega parish eriyo polling station yino bagiyita Kikoma trading center eyina abalonzi 184 tunulira wano Kirega town council eyina abalonzi 284 katunulira wano eno Kiruhura jolaba eyina egombola 14 obudde bwe tujja kutandikirawo naye njagala tutandike njagala onkolere analysis ku opposition opposition ziri eza sikyakola analysis ku opposition erikupati bifaanagana oyagala nkola analysis ku mbwa n'ekibe ng'ate tebikola mulimu gwe gumu sisoboleza analysis sizikola embwa erirudawa nja gikulaga embwa ye opposition ya Dr. Besigye simanyi ekibe opposition ya Kyagulanyi simanyi ebyo gwe oyagala obiteekawo ebyo bibyo tukomye wano leero tutandikira onako olala ku mata ku mpeera